ngabira genocide musale kati kyendeta gwe kankubuli eyibanda ne bannanga abali ebwero bawuliriza radio eno bwe mba mulowooza mujja kujjako President Museveni ngamba bulidde olwampuba amasasi 18 ng'oli omulala omugenzi sasi lyamuyita mu liiso ng'oli omugenzi lyamuyita mu liiso abaana b'abalwani abaana b'abantu ne bakunkumuka ng'enkwezi kumumuliro tewali yabatuma genda beetwala bokka kukyusa ggwanga abaana b'ennaku zino boogera eyogera y'ekijega si yakijega ani yabatuma ffe twabatuma ogenda mu lutalo kankuleetere ani yawangula akalulu k'ekinaana kwani nani yali Obote ne eyalangirira yali Muwanga ne bagamba nti Obote yakoze eki yawangudde okimanyi President Museveni yali kwa mekanso ebiseera ebyo nga yaddirira kituufu byenjogera obitegedde nkuwulira baaba okimanyi nti bateeka akalulu ak'ekinaana kituufu baaba manyi yalanyonja okugenda mu histories singa Obote bwe yagaba President Museveni temugeza ne mulinya mu nsiko mbabazi nina eddoboozi nga mugamba sinya mu Uganda eddoboozi yagamba si mu Uganda is a refugee yajja kunoonya buwudamu yazaalibwa muno naye taata we si wa muno yajja kunoonya buwudamu eddoboozi weringa Obote ayogera nkimanyi n'amuyita buli mannya kumunyooma wekisega kyegamba tewali yabatuma mu nsiko beetwala bokka eyo njogera yakakati abaana baliwo ani yabatuma mutugamba mwalwana nnyo ani yabatuma mu nsiko Obote saasira abantu abaliwo mu biseera by'Obote jjukira nti Obote akugamba ewangula akalulu kati ddira ebiseera by'Obote leeta Obote omulete kati omutuuze wano ibanda nkwate Obote mutuuze ku Uganda ya leero wano hala gwolowooza Obote kye yakola gavumenti nti yandikikoze omusajja gwe bakuba amasasi 18 ng'alwanirira kintu kino kati goverino Kimanuki ogambe nti omusajja agende era naye asibe engugu agende bugenza ate oyimire kadalo kati ate batujja mu buyinza bano bonna bajja kudduka maama oyo yakuba 18 asobola okuta obuyinza ku budde obwo atula ne mu nju n'anyeenya omutwe n'akatuyo ne kamujja n'agamba naye embwa zino zoogera ki naye kyenjogera abantu baba kitegedde nkugambye atuula mu nju abasajja bano ne boolaba n'afuna n'akatuyo amaloboozi ge tukozesa nga tubalabula bagamba nabo katubafiireko kubanga kasa tugezako tubaleka ku ndabula eno enjogera gye boogera eneeno namala batukwatako ate bano abaana baaba muganda gavumenti n'ekyukira wano bano abaana b'enda olaba tulagirako bwereere nga tebanafuna buyinza sigamba ba NUP nze ngaba bana bavubuka abaala olaba bakwata bukwasi mubbi ngabbi ettooke bakwata bukwasi mubbi w'akasimu kati olwo we bageza gavumenti neewunzikibwa nga bali wano yovulambenga nti singa Kyagulanyi ono Ssentamu annyamba ne batuulako nooli n'abantu ab'ensonga abalala religious leaders baani ne boogera ku Uganda ey'omu maaso kinaaba kitya kubanga Uganda eno ku musajja yakuba amasasi 18 ensi n'ekyukira wano gwewunzikamuko katini kati ziyinza okuyika ku nguudo wano n'ogamba kikino ziwakadaala zonna ziwakadenge abantu abali mu biseera by'Obote banyumize bano abaliwo kati nti kibanga kitya ebigambo President Museveni byayogera kati Obote yabyogera nkuba amaloboozi wano mudduke mu studio muno